Okufumbira tekaba kato nga ze zimu ku ngero ze tukozesa wano mu Buganda. Kale nga okuzimba kwava dda era nga enkulaakulana ezeeyoleka mu bizimbe ebizimbibwa ku mulembe guno. Naye nga bwe nkugambye nti okuzimba kwava dda, ab'edda basinziiranga ku ki nga bazimba ebizimbe. Olwaleero ndino omukugu okuva mu Forum nga ono agenda tukubira torch oba okutukubira ekifaananyi mu mulimu guno. Biki ebyandisaanye okukolebwa, biki ebyandisaanye okwewalwa. Ndi Catherine Nansasi wano ku Star TV program BEERA BULINDAALA. Mukulu Kigundu kwaniriza ku BEERA BULINDAALA. Nange bwendi mwebale kunyaniriza. Amanya nze Robert Kigundu ogambye nti nva mu Forum. Forum ye company gyenkolera oba enkozesa naye nga nkiikirira Architects Registration Board nga mumyuka wa Ssentebe oba Vice Chairman, ate era nenkiikirira Uganda Society of Architects nga President eyakawummula oba immediate past President. Mukulu Kigundu njagala tutandikira wennyini, architecture kyeki? Okunyonyola architecture nyinza okusulawo wano nga nyonyola ekigambo architecture, naye mu bufunze architecture kwe kuyiiya n'okuzimba ebizimbe. Okuyiiya design n'okuzimba construct ebizimbe buildings. So omuntu yaleetaze plan ng'agenda okuzimba ekizimbe kye? Plan yeetaagisa. Ne bwe wandibadde nga ntera nnyo okusaagasaaga n'emikwano gyange nenga nti ne bw'oba ogenda kuzimba kaabuyonjo plan yeetaagisa ate nga kituufu. Plan tuzikuba kazibeera eza kaabuyonjo tuzikuba. Omuntu yenna agenda okuzimba ekizimbe kakabeere luumu emu oba muzigo gumu okutuuka ddala ku bizimbe ebisinga obukalu by'oyinza okulaba yeetaaga plan. Era yandyetaaze omukugu okufe gwe tuyita architect. Abantu abasinga obunnyomita architecture naye aba architect mu njogera ennyangu mu Luganda tugwe tuyita omukubi wa plan. Omukubi wa plan oyo ayawukana ku engineer. Era ba architects abasinga bajja kugamba nti omuyita engineer oba omuyisizza bubi oba mu lulimi olwangungu omwofendinze. Engineer aba engineer ne architect abeera architect. Kati mwovaawo tulinawo n'omupunta oba omusaveya. Ebyo byonna bintu byanjawulo. Mu bufunze twawulire engineer yani, architecture yani, surveyor bawukana batya? Architect oba goyise architecture ye mukubi wa plan. Oyo ye omulimu gwe kukuba plan ya kizimbe. Kati emirundi egisinga ebizimbe bino bya byetaagisako ne engineer gwe tuyita structural engineer. Engineering erimu emitendera ng'eno oba etaano. Waliwo structural engineer oyo nga yasinga okukola ku ekizimbe kiyimirirawo kitya. Ne wabeerawo electrical engineer, amasannyalaze gatambula gatya. Ne wabeerawo mechanical engineer, amazzi gatambula gatya. Ne wabeerawo civil engineer, abo bakola ku nguudo. Kugamba engineer naye kati engineer owa ebizimbe asinga okukolagana ne ba architects oba bakubi ba plan oyo gwe tuyita structural engineer. Nga bwe mbanga ompadde omulimu okuyiiyiza ekizimbe kya myaliiro ena katugeze, nze bwe mmala okiyiiya nga nze omukubi wa plan ate mpita structural engineer n'atunulamu n'akakasa nti ddala ekizimbe kyenzimbye kijja kusobola okuyimirirawo kubanga ate ffe ebyo tubisomako katono ebyokuyimiriza ekizimbe. Yayiiya nti empagi ejja kubeera wano, wano wabeerewo empagi, wano wabeerewo biimu, wano wabeerewo kugamba abo be structural engineer. Naye ate nga ffenna tetunatutandika mulimu ogwo bw'osanga ng'ettaka teryapuntibwa oba terimanyiddwa nsalosalo zaabyo ate awo tufuna omusaveya oba land surveyor. Nga bwe ngambye nti okuzimba kwava dda. Edda plan zino abantu ze beetanidde ensangi zino tezaabangawo. Lwaki kizze ennaku zino? Lwaki abantu bakyetanira nnyo ensangi zino? Oli mutuufu plan tezaabangawo. Nedda okusinga twazimbanga busiisira. Otunuulira ennyumba ey'Omuganda kaali nga kasiisira. Naye nabo ate bw'otunuulira wadde tebaakubanga plan ku lupapula. Baakubanga plan nga omwetooloolo ogwo obassaako ku basimba empagi ne babaga ennyumba kye baasinziirako
baamala kulaba nti bw'ozimba ennyumba nga si ya nsonda n'ogyetolooza nga yakadongo eyimirira bulungi owulira kagamba bo tebakubanga ku planning papula naye nga baali bakikola ki bakifuna muntu mundu zabateka okuba nga bazimbako ne zigwako ne basalawo nti okuzimba eya round lweyimirira obulungi naye bwe tuzze tweyongerako nti ennyumba tekyali kasiisira kamu nti ebisenge kisenge kimu kisenge kibibiri bisatu bina nosanga ennyumba za bisenge bisatu bina bitaano awo kuba plan wekolekeki wekuyingirira wate bw'ogattako ne bannaffe abazungu abaatutwala wano baleeta amateeka ndowooza baagajjeeyo waabwe Bulaaya nti bw'oba onoozimba ennyumba ebeereko plan ng'ekigenderera kyakyo nti bwe tuzimba ku luguudo lumu ennyumba zibeere nga zitunudde oludda lumu ffenna tuyingirira oludda lumu amazzi gafulumira oludda lumu si ke katoko kano k'osanze era kyekivuddeko nnyo obutoko bw'osanze mu kibuga nti abantu abamu tebakubisa plan ne weesanga ng'ennyumba eddiiro lyo litunudde mu kabuyonjo y'oli okitegeera ebyo byaleetesawo plan kwewala kubanga tulina enkulaakulana gye twatukako nti ennyumba twatandika kuzizimba mu mugotteko bwe tutandika kuzizimba mu mugotteko nga zeetaaga pulaani pulaani ezo tuzikole nti wanye nti kati bwe biba bisenge bitunula sayidi eno liba ddiiro litunula sayidi bwe bagaraji litunula sayidi eno naye bw'onoma tulinaako pulaani buli omu ajja kumala gazimbazimba kati nze nga kinoomu nsobola okuba planning eyange neŋŋamba kanzimbe ennyumba ngituuse weetuuse oba ng'ewedde nemmala nenzija ewa architecture mwebuuzeeko oba approving ennyumba yange eno kati awo otuse ku kinyusi wennyini wenjagala etteeka terigaana muntu kudizayininga oba kuyiiya pulaani etteeka lyetulina kati mu Uganda tulina etteeka erifuga omulimu gw'okuba pulaani baliyita Architects Registration Act of 1996 terigaana muntu kuyiiya osobola okuyiiya pulaani yo naye bw'otuuka ogikuba ogiweeyo okugeza mu KCCA Kira municipality Wakiso Entebbe municipality Jinja Ggulu ogiweeyo ab'obuyinza bagikkirize nti eno pulaani yo tugikkiriza okuzimbibwa awo weetaaga omukugu eyawandiikibwa omukugu eyawandiikibwa ye architect ali registered architect yali registered aba yasoma emyaka 5 mu university yonna n'agimala n'afuna degree ya architecture bw'amala ogifuna n'asoma emyaka emirala ebiri gye tuta internship n'agimala n'akola ebibuuzo oluvannyuma lw'emyaka 7 ebibuuzo ebyo n'abiyita registration board y'architects mu Uganda n'emuwandiisa nti ono tumukkiriza mu ggwanga lyonna okuba pulaani abantu abo mu ggwanga katuyina abantu 17 abawandiise bokka era register eyo efuluma buli mwaka mu mwezi gwa March ekitegeeza nti omuntu yenna omulala atali ku register eyo takkirizibwa etteeka terimukkiriza mu Uganda kukuba pulaani abantu abo 17 beyo boosanga bogambye nti architecture n'aja approvinga ffe tetuapprovinga wabula tulina okwetegereza omulimu gwaffe omulimu bw'okuba pulaani olina okusaako stamp aba approving oba abayisa pulaani ebaga nti kati ezimbibwe byebifo mwe tugenda okuzimba okugeza nga bwengereza Entebbe municipality Kira municipality Kampala city authority bagita kati Mukono municipality bebayisa pulaani baga nti kati ezimbibwe naye nga nze omulimu gwange kugikuba ate bo balina amateeka agabafuga gabayita building regulations of the Public Health Act 1969 mubatunulira pulaani zaffe naga pulaani eno teriiko bimala nzigi zimala teriiko madirisa gamala era okakkana nga batusabye pulaani gikyuseemu tuzze tulaba abantu bangi ab'enjawulo nga ebizimbe byabwe bizze bimenyebwa KCCA n'ebitongole ebirala naye nga bano bawa ensonga nti pulaani z'ebizimbe ezo zaali tezitukagana na mutindo so omuntu ategeera atya nti pulaani ye eri ku mutindo ekintu ekyo nti pulaani tetukagana na mutindo simanyi kye babategeeza mu butuufu kubanga buli pulaani eriko amateeka gakifuga etteeka lyenkusomedde erya 1969 KCCA ne municipalities endala mweziyisiza pulaani eyo eriko ebigwanyizo ebyebisaanyizo byolina okuba na buli kisenge kirina okubaako eddirisa kirina okubaako akamooli kirina okubeerako oluggi ebintu ebyo biri mu mateeka naye pulaani yo bw'ogikuba KCC eyina ogiyisa n'ekuwa olukusa pulaani eyo okuzimbibwa KCC bw'eyisa pulaani eyo n'ogizimba
toyina gikyusa era bw'oba onoogikyusa oddayo n'obawandikira nobaga nti abanne nali ntadde eddiiro nkyusiza katola garagi kati ntaddewo kino ne baddamu ne bakuwa olukusa olukyusa ebintu ebyo kati emirundi egisinga kyempuliddeko oba nze kyentegeddeko mu Kampala wano nti abantu bajja ne bawa KCCA plan nga bakitekiti baabwe bakubya plan bazikubye bulungi nnyo ne baziwaayo ng'alaga nti egenda kuba okugeza nga shopping mall ng'eriko basement parking owulira bagenda okutuuka okuzimba eyali basement naye ne basaayo ki amaduuka kati nga tekizimbe tekyalina parking kati KCCA egenda okujja niga nti ino si plan gye twakola ki gye twayisa oba gye twakkiriza plan wagikyusa ekizimbe tugenda kimenya awo watera okuva embiranye naye nga plan omutindo gwa nandisuubidde nti architect oba omuntu yenna omuwandiisi okuba plan asobola okuba plan nakituusa ku mutindo gweyina okubeera kubanga emyaka gyenkwitiddemu 7 gye bayitamu nga basoma baba batekukuba nga basobola okutuusa era bw'aba nga tatuusiza mutindo gwa plan eyo gw'omuntu wa bulijjo olina eddembe erigenda mu Architects Registration Board esangibwa kati ku Kalamu House wali Mulago opposite Mulago Hospital watuulawo registrar okuva ku makya ssaawa 2 paka ssaawa 11 lunaku n'oloopa Kigundu namuwa pulaani yange ne mugamba ankubire pulaani naye oluggi terumala si lunene ekimala omuntu tasobola kuyitamu Kigundu namuwa pulaani yange naye nagenza okuba pulaani ogituusa ku ploti kwe nagiteeka ng'ennyumba tejjaako oloopa mu boodi eyita Kigundu oyo n'emutuuza era omusango we gumusinga Kigundu bamuggyako license kye tuyita suspension Kigundu bayinza omugamba nti sasulayo fayini oba nannyini pulaani gwe wasobya musasule muliyirire mukulu Kigundu tuze tulaba embeera nga omuntu azimba ekizimbe bakiyingidde kitandise okukola bizinesi naye neweesanga nga ekizimbe ekituuse ne kigwa abantu ne babeera nga mufiiriddemu abantu waliwo mu Kampala ekizimbe ekyagwa recently naye kati mu mbeera ng'eyo twagenda okulaba nga nanyini kizimbe agamba engineer yakizimba bubi ate engineer agamba nti anze nakola ekyali ku plan kati ekyali ku plan architecture yaba yakola plan eyo kati mu mbeera ng'eyo ani avunaanyizibwa neyanza kakati ekizimbe bwe tutandika okuba pulaani yakyo tulina emitendera omulimu gwaffe waliwo omutendera oguyitibwa ogw'okuyiiya designing n'okuba pulaani neggwa ne wabeerawo omutendera oguddako guyitibwa ogwa approval ng'eri omutendera gwa kutwala pulaani mu KCCA kira abakulu bekikwatibwako baziyise bagambe nti azino zizimbibwe ogwo omutendera bwe guggwa ne wabaawo ogw'okuzimba kati omulimu gwange nga nze architect ogw'okuzimba gwandibadde supervision nga supervising engineer gwe bawadde omulimu oba ffe mu lulimi lwaffe gwe tuta contractor nga bamusupervising okuzimba omulimu emitendera egyesatu gy'emirimu gye tusoma okukola okuyiiya pulaani okugikuba okugitwalayo ne bagiyisa n'okukuuma omulimu nga guzimbibwa paka lwe guggwa naye mmwe kati nkutadde oludda luli mwe abatuwa emirimu mmwe ndulaba eyo mujja ne mugamba nti anze njiyiza buyiyiza ebisigaddewo nja kukola ki nja byekolera kuba weewala okusasula akasente kali tagwe kuba pulaani ebisigaddewo nja kukola ki nja byekolera abamu bagamba nti nze ne mu KCCA nja zeetwalirayo nina gwe mmanyi Jennifer Musina bwe muyita oyo n'omukubira pulaani ze n'ozimuwa abalalaga nti nkubira pulaani n'okuziyisa baziyisa bamala oziyisa ozindekere nze nja kuluzimba n'omuzimbi wange kati olwo nze onzigyemu yakuba pulaani si musango osobola okikola kubanga gwe nanyini sente teri musango teri kigaana ne project yo osobola okugamba nti akoma wano awaddako olina wadde mbogamba nti Kigundu wakola design n'okola ne approval naye kati ndeese balaba yajja okusupervisinga oli waddembe gwe nga nanyini kizimbe naye bannaffe abazimba ebizimbe wano bakoledde ensobi emirundi egisinga bagenda ne bafuna omuzimbi ng'alina experience abazimbi abo nange mbalabyeko nagiraga nti ze nazimba ewagundi ze nazimba ewagundi ze nazimba ewagundi ze nazimba ewagundi n'amukwasa pulaani yange abazimbi abo bagenda balowooza nti pulaani zifaanagana
n'atagisoma kugyetegereza ate nga mulimu gwabwe ngusaamu nnyo ekitiibwa era saagala gutyoboola bali mu okusoma nti wadde wa mwami balaba bateekamu emitayimbwa 4 naye wano olwaleero ffe olwokuba twakebedde ettaka lino nga ligondagonda mutweddemu emitayimbwa 8 najjukira kyeyakolewa abalaba emitayimbwa 4 ye n'atulatuuza nti wano waliwo empagi eya concrete nawo n'ateekayo emitayimbwa 4 owulidde kyokka nga nze wenagenda kuwa pulaani yange yali emitayimbwa 8 n'olwokuba nti nno gwe nannyini kizimbe tewanzikiriza kujja kulabirira mulimu guno nga guzimbibwa omuzimbi wo omwesize mulikola ebintu ebyo mugenda mu maaso ekizimbe kigwa ekizimbe bwe kigwa omukubi wa pulaani kyasooka okugamba era kyobalaba emirundi egisinga ebizimbe bigudde mu Kampala tulemedde okukwatwayo omuntu waffe n'omu kyasooka okugamba nti nze nakoma wa ku pulaani ebiddirira sikola ki sibimanyi nakoma wano ebiddirira sibimanyi era katatawo mmamu n'amutwalawo kasabaganda nze nakoma wano nakuba pulaani abadde badde bagizimba mbadde simanyi kyekivaako era n'okuwulira okuwulira nagamba nti oli obuvunaanyizibwa bwo okulondoola omulimu okubatandikira paka gye guggweera obuvunaanyizibwa bwange bubaawo ng'ompadde mu luzungu gitwandise contract endagaano wakati we nannyini kizimbe nange nti nkukolera omulimu oguva gye gutandikidde paka gye gukoma naye nga bwe nkugambye ne mu mateeka mu ekiri tokakibwa gwe nannyini kizimbe tokakibwa kumpa mulimu ogwo okuva gye gutandikira paka gye gukoma oli wa ddembe okumpako ekitundu oli wa ddembe okukyusa oli wa ddembe obutawa muntu yenna n'ogulabirira naye kigenda kikyukamu kati Kampala State Council etuyambyemu negamba Kampala State Authority kati egamba nti buli kizimbe ekizimbibwa kebere ennyumba yo ojja kwetaagisibwanga okussaawo tugiyita signboard mu luzungu olubaawo ebweru wa site olulaga nti nzimba nnyumba naye gundi ya supervising oba yalabirira omulimu guno nzimba nnyumba naye engineer gundi yalabirira nga kyebanoonyamu ekyo tisinga ekizimbe ekyo kituukako omutawaana oyo gwateekako okulabirira gwekakwata era kikivuddeko n'ekintu kyowulira nti abantu bagamba nti pulaani bagimuwa ng'erimu amadirisa 2 n'atuuka ali nagamba edirisa talyagaddeewo kubanga ono yagikuba kubanga ono yagikuba takyali ku mulimu ate abantu baffe mu batuwa emirimu pulaani zino muziraba naye temutera zitegeera nga ffe tuzitegeera kati ogenda nenjikubira ntaddewo eddirisa gwe n'otakitegeera ntaddewo eddirisa kati egenda okusituka bwetu olaba nga waliwo eddirisa oga nti wano bateekawo eddirisa siryagalawo mulijjeewo terinyumiddeewo okitegeera ezo zonna ziba nsobi lwajjo linabadde ku site nga omu ku bantu ogenda kulira pulaani yanti jangu tugende tulabe bwe tukalinangamba nti wano wateekawo ekisenge nenjala kijjawo ntemewo biimu nemugamba nti biimu bwona ogitema ennyumba yo yonna egenda kukola ki kugwera ku ttaka kubanga eyo biimu yekwatiridde ennyumba waggulu kati ebintu ebyo abamu bannaffe bati babimanyi gweokukisuubiza noga nti omulyango gujje wano oguzze wano kireeta obuzibu era kyoba olaba nti tukirwanako nnyo okulaba nti nno tusaba abantu abateeka ssente mu kuzimba ate ze kinneewunyisa architect ajja nakusaba miliyoni 4-5 ez'okulabirira omulimu ogwo noga ssente nnyo naye nga wali ekizimbe kigenda okutaddemu obukadde 8 owulira tusaba abantu abazimba muteeke baarchitect bano abakubye pulaani ezo bazisupervising kubanga ye aba amanyi kyeyakola ki kyeyayiiya ku lupapula ate bwe kimala kigwanga yakiri mu mitambo gwe nannyini kizimbe omusango tolina kakuba pulaani yagibadde mu mitambo negwa awo byonna byonna bigwera ku ye kati mukulu Kiggundu tuze tulaba ebintu bino nga bitukawo omuntu tugeze abadde atambula ali Masaka n'alaba ennyumba nemusanyusa n'agyegomba asobola ogikuba ekifaananyi n'agamba ennyumba eno engeri gye nina ettaka lyange mukono nange kaŋŋende njikube ntwalire omuzimbi wange ekifaananyi kino anzimbire ennyumba ng'efaananira ddala bweti ng'eno enyini gye nalabye Masaka ekyo kirimu obuzibu bwa mirundi ebiri ekisooka ennyumba eyo bwe bagizimba e Masaka ku ttaka kwe bagizimba gyetunudde tebifaanagana n'emukono wooli owulidde olw'okuba tebifaanagana oweereetera obuzibu obusooka nti ennyumba ogenda gizimbanga bwe bagizimba kuba kati kansubire we Masaka mukwano gwo akubulire nti buli mpagi twassaamu emitayimbwa 4
nga gwe ku ttaka ly'ogenda okuzimbako emukono buli mpagi wetagamu emitayimba 6 kubanga yakubulidde mukwano gwo lino ettaka lye eryeno lyanjawulo gyebebe liri awo lirimu olusenyusenyu lyetaga mitayimbo 6 gwe eri wazimbise ena ye yimiridde. Ekyokubiri tuli ba mukisa nnyo mu Uganda wano nti eggwanga lyaffe litutte ku kye bayita equator. Omusana guva mu east ne gugwa mu east kyava bayita obuvanjuba n'obugwanjuba lubeerera bwekito bwe kiribeera. Bannaffe abali eri waggulu mu Europe n'abali eno wansi omusana gukyuka gye guva naye ffe ogwaffe lubeerera guva buvanjuba ne gugwa ebugwanjuba. Kati ennyumba ezimu zezo zoyingiddemu ng'ebbugu mulingi nnyo ne weebuuza lwaki ennyumba eno bbugu mulingi nnyo ng'amadirisa wagakwata n'ogatunuza mu musana gye guva. Omusana ogwo gw'essaawa 3 4 5 ez'okumakya gwonna gugwera mu nnyumba oba wagakwata n'ogutunuza enjuba gyegwa. Musaawa 8 9 enjuba ebegwa omusana ogwo gwonna gugwera mu nnyumba nezituuka saa 2 ez'ekiro ng'ennyumba ebbugumu eriri muli. Kati ffe bibimu ku bitusoma nikama nti ennyumba nja kutunula neme gitunuza mu musana. Kati gwe bw'ogijja e Masaka ebyo byonna batobimanyi gwe ng'okuba nnyumba ng'oteeka wali kasa n'ennyumba ya Kigundu Masaka yo nga teddira bbugumu nga lino byeyakola nange bye nakola ng'eyange ejjudde bbugumu watunula mu musana. Kyenteesa kiri bwe kiti okulaba ennyumba n'egyegomba si kibi. Naffe ffennyini pulaani zetukuba ezimu oba wagirabako awalala noga pulaani ensanyusiza naye tutereeza kati awe weetaagira omukugu nogenda n'omugamba nti Kigundu pulaani eno ensanyusiza naye lino ly'ettaka lyange egendako etya. Njala okuwa ekyokulabirako abantu bakoppye ennyumba e Bulaaya nga zirimu kye tuyita fireplace abantu babugumizanga obutiti bukutte ne bajja e Kampala ne bazizimba ne fireplace. Kati gwe fireplace e Kampala ogenda gikozesa ddi? Bw'ogireeta ng'ogijja e Bulaaya Kigundu ng'omugamba nti Kigundu ennyumba yange yiino njijja e Bulaaya naye gikole ebeere ng'egwa ejaana oba egwana wano mu Uganda. Kigundu ng'akwata ennyumba ng'agikyusakyusa ng'alekamu bintu bitakwetaagisa ng'abijjamu ng'agituusa w'ojagala ku ttaka kw'ojagala. Amalagako ogenze n'ogamba abantu like mwenga mwe ba architecture mugenda ne mukuba plan naye musulayo akadde oba obuvunanyizibwa n'onnyonnyola nannyini project nti kino wano wenkubya bati wagenda beerawo dinisa kubanga ogambye tuba tetubimanyi kati nganze ogenda kukubira plan nga sigitegeera naye otwala akadde n'omunnyonnyola buli kafaananyi ki layini nti kino kitegeeza kino kitegeeza kino n'atuuka okulaba nga naye ategeera ddala ekiri ku kifaananyi. Kino kankiddemu nga ntunuulire n'abatulaba. Njagala okutegeeza abantu abatulaba nti bw'ofunanga omukubi wa pulaani n'omutegeeza by'oyagala n'akeera enkya n'akuyita batezi pulaani ng'ewedde oyo mufere. Bwe tuba tukuba pulaani n'ensomesa gye batusomesaamu tulina kye tuyita sketch. Nsooka n'enkuba pulaani tiwaŋŋambye oyagala effumbiro oyagala eddiiro oyagala ki nembireeta nembikulaga ti kati wano njiyizaawo wati effumbiro liri wano eddirisa liri wano lino liri wano nonga nti kyusaamu abamu olusi kati nganze olusi obeera okwagala na mwami nagamba kansooke njizeeyo eka omukyala agikole ki agitunulemu naye ampeemu agenda okudaga mukyala agambye dining gijjeewo ntajagalawo biki n'okyusa. Ekintu ekyo kisinzira ku architect omukubi wa plan gwokolagana naye. Abamu akuwa enfunda ez'okukyusa emirundi ng'egi ng'okyusa n'ojja nti akikyusa. Abamu nganze nkuwa enfunda emirundi 2 okyusa ogusooka n'enkomyawo nti wangambye nkusene n'okyusa n'ogwokubiri kati ogwokusatu tuba tulina okumaliriza kuba tetujja kusula awo tubeereko ng'okyusa buli mwezi okyusa tumaliriza nogamba ne wanyika kati mukulu wano w'okyusizayo wasemba tumalirize. Naye mu kulagawo wonna buli lwenzi gyankulaga mba nina okunnyonnyola kino kitegeeza kino wano waliwo eddirisa ruumu yo oba ekisenge kyo kiriko fuuti bweziti obugazi era abamu bamanyi n'okumbuuza nze mu ofisi yange tingeraageranyaamu ne mu ofisi yo fuuti 14 zenkanawa kugamba asobole okufuna ekifaananyi era n'omugiriza nti akati fuuti 14 kyentegeeza kwe kuva wali okutuuka wano. Ebyo byonna bitukakatako era bwe mba sikikoledde oli wadde ogenda okundoopa. Kigundu yankubidde pulaani
namusaba ekisenge kyange mubere kiwere futi 15 tugenzo kimaliza kiri futi 10 ku 10 uli wadde mbugendo kundo opira go musango mukulu. Bwemba nga nzimbye ennyumba yange mu lukujjukujju olwo nno ntetenkanyiza wano ne wali etuuse ewedde kati waliwo ekiyinza okuntuukako. Kakati mu mateeka tewali era etteeka ligamba erifuga kati building bylaws ya public health act ligamba kyobola abantu abazimba olukujjukujju olwoyogera ku bazimba nnyo ku weekend etteeka ligamba nti bw'ozimba ennyumba yo neetuuka ku wall plate kabaawo ketusooka okussaako nga tetunasaako busolya bw'okassaako bwoti Kampala City oba Kira municipality oba Entebbe municipality baba tebakyalina buyinza kumenya ennyumba eyo kuba etteeka libuuza nti baali ludda wagwa okutuuka watuukiraawo. N'olwekyo bw'ogenda mu bifo byaffe nga Kivulu eno Kamwokya wansi ghetto president gyava nsambya abantu bazimba nnyo ku weekend batandika ku Lwokutaano olw'eggulaawo kubanga bakesisi bagenzi ku weekend tebagenda kukola. Ku Mande bugenda okukya ng'akasolya kwekali etteeka kesisi lyazo gikwata tebakyasobola gimenya owulidde. Naye obuzibu obukirimu buli bumu wabubiri. Ekisooka Katonda bwali kutanda ne wabaawo nti oba waliwo ekkubo gavumenti egenda kuyisaawo ekkubo bagenda kuzimbawo kisaawe bagenda kuzimbawo ddwaliro ennyumba yo teri ku pulaani. Ennyumba etali ku pulaani n'ennyumba eri ku pulaani zifuna compensation ya njawulo. Owulira kati ono omubalirizi wa gavumenti bw'ajja eyo ennyumba gye bayita informal. Yes, ennyumba weeri informal settlement ziri awo ennyumba zaabwe weziri tujja baddizawo obusente. Bw'ajja n'asanga eyiyo yakubibwa pulaani buli kimu okirina gwe batula ne ku mmeeza oyagala obukadde bumeka maama wange ennyumba yo kakati wadde weetaaga kino nakino eyo bwe buzibu obusooka. Obuzibu obwokubiri ennyumba bweggwa tulina oba muteeka mulimu kibayita occupation permit. Ekizimbe kyonna ekyandiwedde kyonna okuva ku nnyumba paka ku malls zirina okufuna occupation permit okuva mu municipal authority. Mukulu Kigundu nga tumbawumba bubaka ki oba kigambo ki kyoyinza okusuulira abo abantu abeerimbika mu mulimu gwammwe abo abazimba oba ategeka okuzimba n'abo abazimba mu lukujjukujju n'abo abali mu buyinza oyinza bagamba kigambo ki ekisembayo? Kansooke n'abategeka okuzimba ekintu kyempulidde oba okwemulugunya kwensiza okuwulira mu bantu baffe okusinga nti ffe tuli babbeeyi tuseera. Bw'obuuza lwaki kakati nange lwaki wagenda n'okula ennyumba nga sinkobe pula mwe museera. Nze ku lwange njagala kwogerera wano sikkirizibwa kulanga mirimu gyange etteeka terizikirizibwa kulanga mirimu gyange wano naye njagala kutegeeza nti mmanyi waliwo abakubi ba pulaani abasobola okukuba pulaani ey'ennyumba yo kakadde nga kamu naye ng'ennyumba eyo gy'ozimba ya bukadde 3 kyokka gw'ogizimba egadibye nga lye tevuddeemu bulungi eyonoonese kubanga weewala okusasula akadde kaki kali akamu. Mukulu Kigundu tweyanziza naye neyanziza tusiimye akadde k'osuulidde Star TV ne BEERA BULINDAALA. Tweyanziza ebigambo bya Mukulu Kigundu mubiwulidde. Gwe agenda okuzimba eyazimba oba gwe ali mu buyinza okoze obuvunaanyizibwa bwo okulaba nga ekizimbe kiwazimba oba kyopulaninga okuzimba kiyimirirawo. Njagala nfundikirawo naye nga sinabafundikira okuba plan kintu kikulu nga olina essuubi ly'okuzimba oba nga otegeka okuzimba ennyumba yo. BEERA BULINDAALA waleero bw'atambudde mbadde Catherine Nasasi musule bulungi mweraba.